who told you nti kati kino ekika kye baleese ne bakituwaanira nti kiri drought resistant, kiri pest resistant, that oluvannyuma lw'emyaka 7 lwaki korono temumulabye? Korono teyakwatibwa ndwadde teyafa, naye obugundi buno bwalibwa teyalibwa wansi gundi bacteria whatever or fungal infection, naye korono yatandika obutabala. Uyuyuyu gwe nasenda, nze lumu nasendako ekaze Emwaanyiii 35 kubanga sirina kyenfunamu. Gwe mu seasons 4 n'okwasaamu emu kubanga afuuka, atuuka ekiseera n'afuuka. Nono KR gwe tulina kati ajja kutuuka ekiseera afuuke kuba muyiiye bannasayansi obwongo bubeesera bali eyo bayiiyaayo omulala. Atondeyo era ku ziro nti ate kino ekika kye baleese kibala nnyo, twakirabye ne Brazil, kiyitirivu nnyo bulungi. Kituufu naye kisaanye okuzzaayo ku ziro bannange. Abantu mwagala nnyo okutambula ebigere 10 ogenda mu maaso odde emabega 10 olwoba otambula. Nze zino Emwaanyiii bwe zinaayonooneka ng'effe n'ewange mwali mungi, nange ne bwe ndituuka ekiseera nti nange mwokyamu nkuba manda ndi mwokyamu. Ekigendererwa kyange kiki? Siwakanya nsimba ya Emwaanyiii eyo ntuufu era buli akikoze yenna simugamba akikyuse, naye please get a second opinion. Ono omusajja nze sisomangako bya bulimi, nze am not a scientist, nze ndi wa byanfuna, am an economist. Nze nkubuulira as an economist, so si omulimisa. Omulimisa yagamba nti lima Emwaanyiii eno bwoti. Nze nkubuuliranga muntu ow'ebyensimbi, economist ow'ebyenfuna. Nkubuuliranga nti toddiranga amajigo gonna n'ogateeka mu kisero kimu. Nze Emwaanyiii nga nzirina gundi Emwaanyiii zizo zibalage nga zibala ng'ate zirinamu emiti nga ziziwa ebisiikirize. Eddaamu zizo tozirabye? Eddaamu nina 2. Bonna batulaga engeri gye batunda obugundi buno bu drip irrigation. Akulaga ka drip irrigation bwe kayiwa. Sirabangako muntu yali atulaze luzija jja mazzi. Nze nina ddaamu ezisukka 30 mu mataka gange gonna ge nina. Nze nina enzizi Shadoof wells 19. Kati wano ku Emwaanyiii zizo Shadoof ziriwo 2. Oziraba nsaanukule? Emyaka kati gigenda kuwera 5. Lwaki nze nasimbamu Emwaanyiii nenzikuza nenzituusa wano zituuse we zituusaawo nga sifukiriranga? Kuba lwe nasimbirako oluwaanyi nalubalaga. Oluwaanyi lwankolera protection Emwaanyiii yange neekula. Bwe yali ekyagenda okukula bwete ekitooke ne kireeta ekisiikirize. Emwaanyiii bwe yeyongerayo bwete n'ekisiikirize nga neffene naye aleeta ekisiikirize ng'ate olwo nfukirira biki? Lwaki abantu babuulira bannaabwe ne batafuna natural remedies? Gundi ddaamu ziizo, enzizi ziizo. Era ngenda zisaanukulako engeri gye nabise n'ebisagazi bino. Kati ngenda zisaanukulako njiwe wansi amazzi mu bisagazi. Era Emwaanyiii naye siiwaamu lwa bwetaavu. Nti ndi bubi. Nja kuyiwayo buyiyi kulaga bantu nti nina enzizi 2 mu Emwaanyiii zino. Enzizi 2 weeziri mu Emwaanyiii zino. Naye ziizo oziraba nsaanikire nga bwe zaazimbibwa sizijjangako kisaanikira kya kungulu. Kubanga oluzzi olwo olubikanga bulungi, abaana ne batazanyiramu, abaana ne batagwamu, abaana ne batakola batya, nga sizijjangako kisaanikira kyazo ng'ate Emwaanyiii ziizino oziraba nkulu. Lwaki nze saafukirira nga ndi mu Bukoba Kyaggwe eri omusana omuyitirivu? Running costs. Sente nyingi ez'okufukirira naye tebababuulira. Lwaki mutulaga buno bugundi buno obufukirira? Lwaki temutulaga soosi y'amazzi? Nze nkulaze soosi y'amazzi gaago nti ngalina. Kuba ojjaga omusajja tafukirira olw'okuba talina sente, talina mazzi gaago ngalina. Shadoof 2. Emu ya 7, emu ya 8. Amazzi ogakwatako ne bw'oba ng'oli waggulu bw'oti.
lwaki sifukirira lwaki naziteekawo kuba nkimanyi ejja kubeerayo ekiseera ekijja okuba ekikambwe ennyo nga ebitooke bivuddemu naani kati mbisse kati kembisse nsobola okuyisaamu olupiira lwange wansi era ndowooza mu wiiki ng'emu ngenda kukikolako okumbalage kubanga nze ekigendererwa kyange kirala. You must minimize costs and maximize benefits.